Endobeso. Ndaba mukaka tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso ekutuzibwako Prudential. Omutabbizi wa Beat Fama ekintu ky'omuziki. Omutabbizi wa Beat FM ekintu ky'omuziki ne yebere sawa endaganye katulumbe tulabe. Dani Wanjisebo. Jebale. Bampise kadima na mayanja kaboggoza tuli ku Beat FM ekintu ky'omuziki wana habuzibu ki? Obuzibu bwange. Ino muwala bamuyita Jaliya. Jaliya antobedde Jaliya alemedde wange. Mukazi wo girlfriend kiki? Namuleta nga girlfriend nga umulanga bwobimanyi. Kakati omukazi alemedde ne mukoze buli kibi kyonna mukoze buli kibi kyonna omukazi alemedde wange naye omukazi simwagala. Wamujjawa. Omukazi namujja nate tiyo namuleta mwana ngambanye byekyayi namuleta byakuba mu bukubi naye. Omukazi anemeddeko wange mbadde njagala oyogereko naye. Mwinamu abaana mumaze ebbanga ki? Simulina mu baana. Ate nakamana emyezi ngebi ate sibe namuzaala mukuba simwagala. Naye gwe omuntu gw'otayagala omuleeta otya ewaka? Nga mumanyi munnange muleeta nga mumanyi nti muntu naye nga naye kunyira ku mpitaza mbadde njagala. Afazali ogereko naye nze mpulira nga ntami njagala agende. Lwaki gwe tomwegobera nonga nti genda? Ati munenga nze ngengeza okukola ebikolwa bino n'ebiraga nti agende naye alemeddewo kati ate nga nze yamanyi nti mwagala. Amanyi mwagala? Naye nga ate mwagala ngeza kumukola ebikolwa bino n'ebiraga nti simwagala naye alemeddeko. Okay, ye Jaliya. Tuogereko naye omukoya agende. Agende mbale yayogereko naye. Kwegamba munjogere nyangu akwesibako. Andesibako naye simwagala. Yene namba ye? Ye namba ye nyini. Ye naye kakati akalowoozo kenjagala okuwaamu. Omuntu wobanga tomwagala. Ebiseera ebisinga tomumaliranga budde. Ffe katwogereko naye tulabe. Naye abumalidde. Ate abukumalidde wa? Yali banga yabadde wange nange emyezi ebiri mbita mitono. Okay kale tweyanza katumukubireko tovaako. Kale. Jaliya. Wanje? Jebale. Kale bampise kadima na mayanja ne kaboggoza tuli ku Beat FM ekintu ky'omuziki. Abawa. Tuli ku Beat Radio. Kakati Dani abadde atukubidde Dan boyfriend wo. Dani wange. Dani atukubidde ng'ayagala twogereko naawe. Ng'atugambye nti kwegamba omazaawe ebbanga mbu lya myezi ng'ebiri. Naye ng'ayagadde twogereko naawe ng'abantu abakulu. Mbu akugobye naye toyagala kugenda wammwe toyagala genda biki biri bitya? Dani nono omusowera munnange. Agezezaako naye. Obadde ogamba? Agezezaako yayiwako n'omusulo ku kitanda. Dani. Embeera we. Nga ngoba. Kakati naye mbutuufu okuyira omusulo ku kitanda. Lwaki oba tukwate ekkubo n'ogenda? Ate ngende waggomanya abasajja nti babbula omanye ebbanga lyemaze nga nnoonya abasajja. Wangi? Omanye ebbanga lyemaze nga nnoonya abasajja tebalalika. Anti abasajja Jaliya. Abasajja tebalabika naye ate okubeera ku musajja atakwagala tekiba kirungi. Kujja mpola. Wangi? Ejja kujja mpola. Sivaawo. Ayina ki? Abalina abakazi bangi naye nze ali ewaka abo tebinkwatako. Mupangisa? Yazimba nyumba goloofa nze kati ngamba we basaanika nga ngenda we bajjula ngenda we basaanika mba mulalo. Naye kakati tugenda kikolera kikubawo omuntu waba takwagalira laavu tebaawo. Laavu ajja kujja mpola ate sisobola kita munnaye lwansonga. Nina bakama bange ate bamusiima. Bakama abo? Nze nandi mutadde naye bakama bange sirina ngeri kijenyiza bannyonnyola nabo bamusiima. Kati bakama abo be baliwa? Nawe oli muntu mukulu
naye kakati ye wabimugamba nti simanyi olina bakama abo ebyo sali mugamba omuntu yesigalizaayo ekyo muteebererako nabyama bye abantu tukuuma ebyama byaffe kakati togenda vaawo sisuubira kuvaawo nze newe naavaawo bakama bange baba balina osigala wate saagala bamutulugunya Jigenze gitya Kadima n'amayanja ne Anko Kabogoza ku 96.3 BT Fama ekintu buli ky'omuziki tetudduka nno kadde nkalabanga kaddusedduse wano naye katufune ab'amasimu nga baabo babiri mbiwulidde BFM mukaddewa sebo oyo mukwano gwo David Salinga bulijjo ensozi bbiri naye nfunye okwemulugunya kungi abantu okwendayenda okunako kukuleetera ekizibu oyitamusudde kugotera abantu bange bamusiima omusajja ali ku bbemu bidisa yage nti omukulu ali kuyoleke anji webale kuwere kale sobola oyo musajja wa kabaka nga bulijjo basooka kwambula zikusooka asinzira n'amawokota obiwulidde kakati mu mutuufu oyo alinje y'amajja naye noono Kadima wanji webale kuweereza kale oyo omukazi mpozi agaba mugireyo jambi yagamulemye ku kibali bye n'avaawo ate bakama abe bakama bagende nabo mwami Kadima Zebuwemba ogwanga mwege mukadde wange tuwulidde bintu naye mukulu Kadima naye nkuwulire omwana muwala oba nonyakawo fibane abira omusabe mujja temwagala wate okayisibwa ku musajja mukulu Kadima wanji webale kuweereza mukulu Kadima kale ono Mutebi Francis naba mawokotanga bulijjo omusajja nakiguddeko bakama be kyabakola azira akatyagera baveewo kawoozi tekazirikadanga obudde bwampewo yenza bulute bukoza Kadima namayanja Priscilla nange Anko Kabogoza sana obuna kabulu from Rwanda nkoma ono ennyimba mwenda tubagamba nti musule bulungi ero yesisimuka oba tuwabulisa sisimuka olwaleero wasuuliddwa Bebe Cool yavuddeyo n'agamba nti yandibanga Bobi Wine amusinga obukulu ane mukulu wange mbo Bobi Wine asinga Bebe Cool kudiru kyali manti nange natuula 98 senior 6 oba kitante oba wa kakati ate ansinga obuto ate twadya tutya nga tutuula ku mwaka gwe gumu ande era amabirizi yatugambye mbu 98 waliwo okutuula kwa mirundi ebiri muleme tutabula bwongu mbwera kirabika Bobi Wine yamusinga obukulu kati bamama baabwe betwalibadde buli amanyi Bobi Wine Bebe Cool yasinga Bobi Wine emyaka giri koti Bebe Cool akizudde kati nti muto wa Bobi bannange omukunja nakachwa ne amoto mubalanguzi musisimuka ku BT Fama